amawulire ku bibaddewo mu ggwanga Uganda ku NewsSpark Channel. Oli ku NewsSpark Channel njagala okwebaza olw'okuba nti okyajje kumiddeko weebale kuba nti no wasubscribinga ku YouTube channel yaffe eno obadde oyitaayita n'ogwa ku video yaffe njagala okutegeeza nti subscribinga ku YouTube channel eno ate bw'omaliriza onyige akada ako bajja kuba nga bakutegeeza nti waliwo amawulire amapya ge tuba tutaddeyo. Akadde kano tuba tukutuusako amawulire agafa mu ggwanga lyattu Uganda oba tuba tukuleetera ebyo ebituuseewo wootabadde era ne tusobola okubikutuusako nobanga otambula n'okumanya. Tutandikiddewa tutandise n'amawulire siga ssanyu gannaku olw'ensonga nti no ababaka ba palamenti okuli Allan Ssewanyana owa Makindye West wamu ne Ebya Ssegirinya owa Kawempe North bayitidwa okweyanjula ku poliisi e Masaka babuuzibwe ku bimu ku bigambo bye bayogera ku ttemu eriri mu kitundu ky'e Masaka nga bino babyogera mu mwezi ogwa July. Eyo nga tuvuddeyo mukwano mu mawulire amalala ag'ennaku ge tufuna wano ku NewsSpark Channel. Ssentebe wa NRM mu district ye Toroko Kabagambe atemuddwa. Omulambo nno gwa Kabagambe gusangiddwa enkya ya leero okulirana n'omugampanga eyibanda era ng'okusinziira kwakulira poliisi eyibanda Akatrinda Michael omugenzi mbu yasembye okulabikako mu kabuga ke40 okulirana ne Centenary Bank olunaku olw'ejjo. Amawulire ku bibaddewo mu ggwanga Uganda ku NewsSpark Channel. Mu mawulire gaffe amalala akulira oludda oluvuganya gavumenti ate nga ye mubaka akiikirira nnyendo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu njogera ku Mathias Mpuuga nsamba si mumativu olw'engeri gavumenti gyekuttemu ettemu ly'Ebijjambiya e Masaka. Ono ayise ku lukomo lwa ssimu n'abanga atunnyonnyola ku nsonga eno. Babadde bamanyikiddwa nga be bamanyi okuteekawo embeera y'obunkenge n'obwo obunkenge situgenda kujuliza muntu yenna okujjako okuba kujjawo kubanga bavunaanyizibwa bannamasaka fana ne bannayuganda abalala bawa omusolo mu bulumi naye nga mu kuwa omusolo ogwo ekimu kye basuubiramu bwe bukuumi obukuumi obutalina kakwakulizo konna bwetuba tubanja obukuumi tubanja nga sibuliiko kiragerako okujjako okukuumibwa oba twalondaani oba twakola tuba tulina birowoozo kyebyo ebyobufuzi obukuumi obwo tebuliiko nsonga yonna yonna esobola ebukkakkanya obanga ddala okyagala okuweebwa ekitiibwa nga ku gavumenti okufaanako ne Ssemaka okusigala nga okyagala oyitibwa Ssemaka atasobola kufumya amaka ge kyakulya ate ye ng'akomawo atanidde abatto bwa Ssemaka abugumya mu mwatu bwa Ssemaka kuba kwekangabiriza Ssemaka atasobola kutwala abaana be ku ssomero n'abasomesa naye nga ye asiiba yeemiisa asiiba mu masuuti empala agitwira mu mwoyo obwa Ssemaka bugera bwakimpatiira agamataabo agaweerezeddwa gali mu nnono yaffe naye twetaaga ate ekisingako awo ekinaayamba abaana balekeddwettayo ne bannamwandu okusobola okubeera mu bulamu bwe bandibaddemu nga babbaabwe oba bamaama waabwe bwe bali. Waliwo omuntu ayinza okugamba nti batte omuntu we bamuweemu ssente. Omuwendo gw'abantu abo tegulina muwendo gwa ssente gw'oyinza kubassaako. Tusobola okubalirira abantu abo abattiddwa obuvunanyizibwa bwe balesse nti bw'obawa obukadde 10 bujja kutuukirizibwa. Abaana abandisomeseddwa abo abattiddwa ba Ssemaka emmere gye banaalya engoye ze banaayambala ebbanga z'obulamu bwabwe zinaasobola okukolebwako obukadde 10. Tusiima okukubagiza okwo naye mu byonna tunoonya bukuumi era ekiragiro kya pulezidenti katusuubire nti kijja kuvaako n'ebirala ebinaalangirira okuyamba amaka ng'okusomesa abaana abalekeddwawo nga bamulekwa nga bakadde batemuddwa kubanga abantu okuttibwa si lunaku lumu okubanga wadde tebayita gavumenti bulagajjamu
obulagajjavu bwa gavumenti bulina okusasulirwa omuwendo omunene. Tewe tutambudde obadde mulabi mulungi webale kwekuumira ku News Park Channel. Tweyama nti tujja kugenda mu maaso n'okuba nti notukutuusaako amawulire agafa mu ggwanga. Jjukira nti tubeera ne bulletins za mirundi 3 okuli amawulire agafa mu ggwanga ne tubeera n'amawulire agakwata ku baserebu bo kw'ossa n'amawulire ageewuunyisa. Lwaki sikwagaliza weekend ennungi obadde mulabi mulungi nkwagala nnyo naye teweerabira ku subscribinga ku YouTube channel yaffe eri gwe atannaba kubeera nga okikola ate era n'okunyiga akadaako bajja kubanga bakutegeeza nti tulina amawulire ge tutaddeyo.